Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Ogamba otya Lady Maria? Kansubire oli bulungi. Munnange nno nze nkwagala nnyo era story zo siziyitako. Naye nange nina story yange era mbadde nsaba ogintereyo abawuliriza abo bampe ku magezi. Bambuulire oba ndi musiru oba ndi mugezi. Bwe nali mu vacation yafu nina guy gwe nasisinkana ne mwagala naye nanjagala. Naye nze samuwanye budde olw'okuba nti nali nkyasoma. Oluvannyuma nagenda ne joininga senior 5 ne njikola omwaka ogwasooka ate ne tusenguka ne mmala ne njiddamu nga bantadde mu ssomero eddala. Kati ate bwe nagiddamu gye naddamu ne mmulabira. Bwe mulaba naddamu nankwana buto. Ogwasooka yankwana ne ŋŋaana. Ku luno bwe yaddamu okunkwana ne mukkiriza era ne tutandika okwagalana. Kati ebyembi nga binajja ngenda okuwulira nga essomero lye mbadde nsomeramu senior 5 bagenda kuliggala. Kati natubamu ne nsiriikirira nga ndaba nabyo bimmenyera bwereere. Ne ŋŋamba kangende ŋŋambe maama nze kantandika okukola nnoonye ssente. Ye ssente z'abadde ampeereramu aziwoleremu baganda bange abalala kubanga ewaka tuli abaana bangi. Tuliwo abaana 9. Bwe ntyo munnange natandika obulamu n'omulenzi wange ono n'embeera naye ne ttandika okwagalana nga mwagala ate nnyo naye ng'ate famire yange temwagala olw'omulimu gwe yali akola nti yali dansa. Munnange ekiseera kyatuuka maama n'angoba ewaka. Kati waffe twali tuwera waliwo engeri y'akakomera ng'emmanju waako waliyo ennyumba nga nkulu ate nga nnene. Ennyumba eyo yali teriimu bantu. Kye nakola nga nkwata mulenzi wange nga mmuteeka awo ku nju emmanju. Bannange bwe babimanya ne baŋŋamba ekintu ky'okoze tekijja kibi. Mbagamba muze musooke mundeke njire nga ntandikira wano obulamu era bwe tutyo twatandika obulamu nze nga ngenda n'enkola ne ndeeta akasente. Jjukira omulenzi wange wadde yali dansa naye yali akyeyiya bweyiya nga talina bulungi ssente. Nze ze nakola nga ze twalyangako akagatingako nga tukawuza n'alyako ekitundu n'endyako ekitundu. Kacaayi nga tunywa ekikopo kyaffe kimu bwe tuba kyetufunye n'anywako ekitundu nange ne nywako ekitundu. Bannange abantu batandika otwogerera nga bagamba omusajja wange talina nsonyi ffenna tetuswala ndeeta ate omusajja ku buko omuko abeera atya ku buko. Bannange society yatwogerera nga yo tetwagaliza kubeera ffembi naye nga nze omusajja wange mwagala bitya. Kati bambi naye waabwe balina ennyumba z'abapangisa era nga ajira nagenda n'asaba jjajjaawe bamuweeko ennyumba y'abapangisa emu naye ennyumba zonna zaali zajjulako abantu. Era ekiseera bwe kyatuuka ne bwabawo omupangisa eyavaamu jjajjaawe n'amugamba leeta mukyalawo mutandike okubeera wano. Munaye nasanyuka nga ndaba naffe tufunye ewaffe. Nze ng'omukyala nali ngulagulayo obuntu bwange obutonotono ng'era bw'omanyi nali muto wa myaka nga 19 awo. Bwe kityo nga tutandika bulamu. Bannange Lady Maria nsaba onzikirize nkusiime munaaye weebale kumpa budde n'ompuliriza. Kati boyfriend wange bwe yafuna ewuwe nagamba sigenda kubeera naye nagendangayo obugenzi ne mukyalirako bwe ntyo nga bwe nkomawo waka bwe nzirayo bwe ngenda ne mulabako ne nkomawo waka ate lwalwa nga sifuna olubuto. Kati olubuto bwe lwajja nalutya nnyo era nakola buli ky'obuzi ekisoboka. Natuuka n'okumira kumpe ku lubuto luveemu naye yansanga lumu nga nnali enkekeetanya n'aŋŋamba ggwe ebyo ebintu by'okola nze sibyagala ojja kundeetera ebizibu. Ng'akwata simu ng'akubira mama ng'amugamba muwala wo ali wano wakola bw'ati ne bw'ati. Mama ng'ayomba mama ng'atabuka. Munnange nze nalina okweraliikirira abantu bonna ku kyalo babadde bamanyi nga humble simple girl quiet beautiful calm ate afunye olubuto ku lujja. Kati ebiseera bya covid bwe yajjira covid wajja mukama n'ansaasira mama n'ampeereza mu kyalo nengenda n'embeera eyo era nabeerayo ddala okumala ebbanga abantu bonna nga tebamanyi nti nina olubuto. Nagenda okudda nga lukuze luviiriddemu ddala lutuuse emyezi 8 awo abantu bwe bakitegeera nti nalina olubuto. Nze gw'olaba mama wange yankukusa mama wange yankweka nga ne muzeeyi omusajja takimanyi nti ndi lubuto naye nga omanyi abataata alabika yakimanya mu ngeri ye naye n'asirika busirisi naye nga mazima matuufu mama teyamugambako nti ndi lubuto. Mama yankukusa nga nyambala zihijabu nembuliramu nga tosobola kumanya nti nina olubuto. Munnange olwatuka olunaku lw'okulonda nagenda nnonde tebandabira abasinga ne bamanya nti ndi lubuto. Bannange baayogera sifa abasimba abayini okuva ku matepaka obudde okuzira nga bwe bagamba simanya nga lwakali akasajja anerederaria nze omusajja wange buli muntu asobola muyisaamu amaaso kana akasajja bakayita kana akasajja kali akasajja bwe batyo. Bwe namaliriza ne ŋŋamba yekyenyoka nzira ntandika okubeera n'omusajja wange nga ngenda ntandika kubeera naye nakabeerayo kuno akabanga olowooza kaali kawera kaali katono nnyo olubuto ne lunnuma. Mu ddwaliro baŋŋamba nali wakuzaala wiiki eddako naye olubuto lwannuma wiiki gye baŋŋamba tennatuuka. Munnange nagenda mu ddwaliro bambi mama wange yajja n'ambeerako n'anzijanjaba bulungi naye nno manyi ekyewuunyisa ng'omusajja talina wadde ennusu 10. Biswaza n'okuswaza naye omusajja yali talina wadde 10 era mikono gye be bajja awo ne bangulira baby receiver ne bagula ebyetaago ebirala byonna ebyaliwo ne bagula buli ky'omanya nti kyetaagisa nga ye ali
ali awatudde butuuzi azinze emikono alinda kyamagero. Munnange nalina mukwano gwange ng'abeera bweru mu America. Pozi nate era okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Naye nambuliranga buli kizibu kyonna ekintuuka era yambeererangawo ko bw'ato nga mpeerezaweerezangayo obusente. Namutuuza wansi ne munnyonnyola ne mubulya ebizibu bye nali mpitamu n'omusajja wange. Ne mugamba mwami wange alaga talina kiddako naye nze mbadde ndabanga. Kannoonye ssente ze kankole tujja beerawo mu bulamu obwetaagisa. Nambuuza ekyali kyetaagisa ne munnyonnyola era mba ndi awo nga nsindikidde $45,000. Munnange bwe nti ngenda gadumire nga ntandika kunoonya nnyumba. Nafuna ennyumba ya $13,000 nga ngisasula. Kuba kimu ku bintu ebyali byanyiizizza omusajja oyo okuva ku buntu bwe naleka mu nnyumba nga nguze nga ngenda gye bali bankwese nga nina olubuto. Talina kye yayongerako mu nju wadde n'ekimu. Nagamba nedda sigenda kubeera mu buno bufumbo. Nze ka ngende neezimbe. Era bwe nava mama wange mukunyiga mu bwannakawere omwana wange yali ali mu myezi nayingira muzigo gwange ng'agulayo obuntu wange obutonotono nga omanyira obutandikirwako ka TV, ka kapeti, bukopokopo nga ntandika kubeera mu muzigo gwange. Naye nateekamu akatanda n'akafalisa awo ebyempolampola. Terwalwa ng'omwami atandika okujjanga awo ewange nga wajja ndabirako awo n'agenda naye buli lwe yajjanga ng'ajja shopping aleseeyo ku sukaali obuntu obutonotono. Omwana yali akyali muto ddala. Wamma nga kinsanyusa. Ate munnange essaawa teyatuuka. Essente ne zimbula eza renti. Munnange ng'omwami wange ngamba ajja ntudde ewaka nga ntula nga nsiriikire wala agenda kunvuma obusiru Lady Maria. Kubanga nze nali njagala omusajja wange nga mwagala nno nnyo ate nnyo era nga nesitula nga neegamba ideas zino ze nnina kangende nziteeke wali kasita tetupangisa fumba obwongo nga ndi awo naye ebirala tujja kulaba nga tutandika kubeera mu kayumba kaffe nga tulera mwana nga nkuza mwana paka kati watuukidde okutandika okusoma. Lady Maria omwana waffe asoma naye ebintu bye nnakomoggula ne bye twava nabyo eri mu muzigo gwange bye nnali nguze bye twakomako mama wange talina kye yali ayongedde mu nju kebeere fu. Nze gw'olaba bantuuza ne bambuulirira enfunda n'enfunda. Kabeere mami wange yaŋŋamba omusajja oyo omulaba tagenda kukyuka agenda kubeera bw'ati. Mpozzi nga gw'ogenda kukola mwezimbe yabeere mu bintu byo naye ggwe okubeera mu biri nti nno alina kyagenda okweyongerako tekiriiwo. Naye nze sifaayo nze omusajja wange mwagala. Anange Lady Maria nze nkubuulira embeera gye tubeeramu oyinza n'okwewuunya. Ennyumba gye tusulamu etonnya. Oluggi lwa kitundu ngenda kusindikira ekifaananyi. Bannange singa mbadde nina olukusa okuva omukyalo ono gy'ali nalirowereza ekifaananyi ky'ennyumba eyo ne mugiraba. Omanyi kifulukwa ennyumba bw'efaanana muno mwana omuwala mwabeera n'omwami we. Ayongerako agamba nti nze gw'olaba nina omulimu naye nsasula $1,000 buli lunaku. Ku busente bwange obwo bwenkola nina okuwako mama wange, nina okuseevingako, nina n'okutambula. Naye nze gw'olaba natuuka okuseevinga ssente ne ngula oluggi. We luli awo wabweru w'enju yaffe. Lady Maria nkukakasa ssenkaggale oluggi lwamulema okuteeka mu nju. Agamba mbu talina ssente. Avuga bodaboda kati mu weekdays ku weekend alina gy'agenda eyo n'atraining abaana naye abamutwala baŋŋamba nti we bamutwala bamuwa ssente $99,000 wazira yandaga nti talinawo wadde 10 kyaba alina buli lwakomawo aba talinawo wadde 10. Mpozzi kyakola kwe kumpa ssente ez'okulya n'omwana waba wali wano oba waba ali wa mama ampa ssente n'eziwereza ewa maama. Naye nene ennyumba gye tusulamu okuba nti sayidi emu tetonyaze gw'olaba nakwata ssente neewola nengula emiti n'amabaati ne tuserekako sayidi emu. Naye teyafunamukko bwongo wadde obugamba nti mukyala wange bw'aba aguzeeko amabaati 3 naye nkanguleyo amalala 2 nkoleko nange sayidi emu ey'enju ennyumba ebeere nga tekyatonya nedda. N'oluggi ngera bwe nkugambye nalugula lumaze kati wabweru kumpi omwezi mulamba. Omwezi mulamba nno ogwogerwako eno story yampeebwa mu mwezi gwa mwenda last year. Naye paka n'olwaleero mu guno omwezi gw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 10 oluggi terukolebwanga. Ne mpulira nga binnyiiza ne mbivaako naye nze nkubuleko Lady Maria omwana ono mwagala okufa ne bwe ndotako buloosi nti bamututteko. Mba mpulira nga nfa nziira nzigwawo. Waliwo ebiseera ebimu we ntuulawo ne neebuulira ne ŋŋamba naye bwe nva wano ngende nnoonya abalina ebingi
kuba ono omwami wange ye ekizibu ky'alina talina kiddako mu kigambo kwekulaakulanya, talina n'akatono. Era yakugamba kimu nti weri wa ssaawa nga yange yakufuna nja kufuna, wendiba nga obudde bwange tebunatuuka obw'okufuna era sijja kufuna. Kati awo ntulamu naye ndaba nga bino ebintu byansi byakuleka. Ekirungi omwami wange njagala ate nange mwagala. Waliwo ne kye neerabidde okugamba. Ne mmala mugamba nti ŋŋenda. Kati wano ennaku 2 emabega nagenda ne neewola ssente ne ziyita tuteekemu oluggi. Ate bwe namugambako n'adda mu 8 ne mpulira obusungu nga bunkutte ne mugamba wabula ggwe ekyokwezimba oba si kyoliko nze gw'olaba ŋŋenda kukuviira. Omusajja oyo teyakwata akasono akanteeka ku bulago. Omusajja oyo nga mukambwe ennyo yaŋŋamba nti ggwe okugenda nkufiirwa ne manya nti wafa ne nkuziika. Ŋŋenda kubeerawo ntya wootali? Nga mbeerawo ntya wootali? Ne mugamba kati oba obuli oyagala kunzita nfumitunzite antaddeko akaso wano ku bulago. Kyava akwata essimu yange n'agikasuka mulira nga bakati n'essimu yeekuwaga. Yekuletera abasajja. Kyenava mugamba kati essimu eno ngikutte nze nfuluma ŋŋenda. N'aŋŋamba oba osazeewo nti ogenda nze ŋŋenda kwetta. Ananga ate mwagala nnyo nagamba nedda nze saamulaba ng'afa. Ne nsigalawo era nakati wendi. Naye bannange Lady Maria kiri frustrating. Omusajja takulaakulana, omusajja teyeeyongerako wadde oba mugayavu mu mutima oba tayagala bwagazi oba kiki oba ssente ze ziraga wa. Banaye nze simanyi. Bannange ebbanga lyonna lye mulabidde kati tuli mu myaka 8 kuba namulaba 2014 ne mbulamu emyaka 2 nezamu ne mulaba 2016. Mu 2018 ne tutandika okubeera ffenna paka n'olwaleero. Talina kyeyongerako mu bulamu bwe, talina kyazzaako. Mujjukira ka TV ke nabagambye ke nalina eri mu kazigo kange ke tulina mu nju. Ebikopo bye nalina era bye najja naye ne bye nali nagula nga sinagenda. Bwebwo obukopo bwe tukyalina nakati. Tewaliwo olunaku luli n'agamba nti ne yabadde nnyo yakyamyeko wali eba mu town n'agulayo ebikopo bya plastic 2 ne talikera ku makya n'agamba nti kati ngaawo nagula oluggi ateekemu ssente ezigenda oduteekesa mu nnyumba. Ne taliyongerako nti nga bwe nateekamu ebbaati ayongereko naye sayidi endala anoonye ssente agikole. Nedda ate akulaga nti talina interest. Kati ekizibu kye nnina omusajja wange mwagala kuba naye njagala nnyo naye talina kiddako. Ekintu ekimutabula kiri kimu kyokka singa nkera ku makya n'enjogera ku kigambo ekigamba nti ŋŋenda kunoba nti ŋŋenda mukooye awo mba mbitabudde awo atabuka kuba yeera kimu 2 aŋŋamba gwe tujja kufa 2. Abantu bangi bambuuliridde ne baŋŋamba omusajja mwesonyiwe talina kyagenda kunnyongerako ajja kunzitira bwereere naye simanyi kyakukola nsobeddwa. N'ekirala ekizibu kye mulinamu tayagala kusasula. Nze ŋŋenda ne nnonya gye neewola obusente oba ne mwewolera nga mu pride ngaawo. Asasulayo wiiki 2 n'alyoka atandika sina ssente okukakana ng'osasudde looni yonna paka bweggwayo. Ne wendi bumwewolera ne ŋŋamba nti oba mbujje ku ssimu yange. Ne mmulimba ne mugamba taata yazimpadde. Asasulayo mirundi ng'ebiri. Nabeera n'ayimba sina ssente n'owulira nga n'okwetama weetameddwa. Kati oba kizibu kikyalina sikitegeera. Oba kiki ekyamutuukako era nakyo sikimanyi. Wabula nsaba bawuliriza abo bampe ku magezi kubanga simanyi kiki mba nkola. Tambule muviire ngende ntandika obulamu obwange oba nsigalewo embeera yaffe ejja kutereera. Lady Maria weebale nnyo okumpuliriza, weebale kumpa budde, weebale stories z'otuwa tuyiga nnyo. Nkwagala nnyo, beera bulungi. Bw'atyo nno omwana attu asobeddwa oba muteeke naye ku lisiti y'aba bentuma ku mabanda bagende banoonya amabanda bagandeetere. Ndabika naye ngenda mumuteeka ku eyo lisiti. Bw'asobeddwa ng'asaba mumuwe ku magezi akola atya aveeyo omusajja asigaleyo yazimba omusajja paka obulamu wali butuusiza wawulira nti wayagala. Temweralira okudownloadinga right now app ku ebyentambula eby'omulembe. Ate nga nawe ayagala kaadi z'emikolo ez'omulembe yitirako ku Maria Impressions Plus. Tukola ne printing saako ne branding yenna owa buli kika. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Bye.